Hayes has TikTok Content Creator Awards. Boboli TikTok ngoyagala kubeera muzina award zino ziliko sente sizabwerere. Ebifa munange ku alien skin bikyali bibi eside eno era nga bamusazeko munange ate enviiri. Kakati tunuulira ate omuyimbi munange ate Pallaso wuno munange balese zi TikTok Awards. Kakati yesawa munange ate TikTok okubeera nga afuna mu mulimu gwe. Kakati ngenda kubeera nga ntandika munange ate n'omuyimbi wali alien skin ate ndyoke munange ate nkuwe wali ate information eya Pallaso ku zi awards zino ezaba TikTok ate ezigenda okusembera wali oba okujja mu Uganda. Ngenda ntandika munange n'omuyimbi alien skin nga ebyabaddewo munange gyebuvuddeko wali munange omuyimbi alien skin nga bwe yakwatiddwa ku nsonga ate wali ez'ensambya bukavufuŋŋano munange akabadde wali munange ensambya era nga kigambibwa mbu essimu munange mbu yabbibwa naye nga jjukira nti no alien skin bwe yakwatiddwa n'atwalibwa munange ate mu kooti era nga naggulwako omusango ogwo ogw'okubba mbuno essimu mbu ne ebalibwamu munange ate miliyoni 4 wali muganda gwe alaba Jamia naye nga ku kavufuŋŋano akabaddewo essimu oyo munange ate we yabuzibwawo. Kakati alien skin ono munange ate naggulwako omusango ogwo kw'ossa ate n'emisango emirala ku wali ensambya munange babadde bagenze nga beekalakaasa olw'omuntu waabwe okufa obutawona wali gy'olamu muganda gwe alaba Jamia. Kakati no mwana mulenzi alien skin munange ate n'atwalibwa mu kooti era nga agenda kubeera ng'akomawo mu kooti okuva eruzira ng'ennaku z'omwezi nga 9 Desemba. Kakati no munange ate byebyo ebikyagenda mu maaso wali era nga olaba ekifaananyi ekyo munange abadde asaliddwako enviiri omuyimbi alien skin era nga bwolaba n'ekyo ekifaananyi muganda gwe alaba Jamia naye nga byebyo ebifa ate ku muyimbi munange si birungi nakamu eby'omuyimbi alien skin esayidi eyo. Kakati jjukira nti no nkugambye nina wano akatambi ka Pallaso munange nga atubuulira information eno TikTok Awards munange ate wali zigenda okujja wali mu Uganda era nga bw'ali mututegeeza ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo ate maaso eyo. So I'm telling you, Hayes has TikTok Content Creator Awards. Boboli TikTok ngoyagala kubeera muzina award zino ziliko sente sizabwerere. Omwanguzi asinga agenda kuwangula miliyoni 9. Bino by'okugamba bya ddala. Abawanguzi abaddakawo bagabane kamu 2 3 meka information egenda beerawo. Press conference y'ennaku z'omwezi nga 25. Ladies and gentlemen, Hayes Uganda TikTok Awards is here. It's your chance to win some cash. Get involved. More information very soon. Salute.